professionalism. That is my profession. And is one of the professors. If you argue, you test me. Now I'm yours. The Lord is going to put me behind you. You'll be moving. Come. Move. Just jump. Come away, Marika. We shall always be like that, watching, trying to see. He's trying to follow you. Nobody will come from your back. Nobody will send witchcraft. We shall be moving, sending back, sending them back. You'll be moving not knowing what is behind. And leave the ones from your back for us. Brethren, whatever they did in your family, leave that for us. I am yours. So now you are also mine. God is good. That is the king. They are. How many of you love me? How many say pastor for us we understand you? They are people I know and I see them. You say, pastor, I understood you. And you say that you understood me. I don't know what about me. I also understood you. Wait. In our understanding one another, it has no meaning when we are only two of us. It will always have meaning when someone is there. Now me and you, so now you see, that is how they are. But there is a hand missing there. If it is not there, they are weak. But when they hold their hands and it also comes, it holds them. Nobody can shake them. So now I want you to listen. The king of Israel has told him, will you join me? And he said that I'm you, you are me. My horses are your horses. My shoes are your shoes. My land is yours. My daughters. No man to say that my house is. Who knows the joy in cleaning your husband's house? Waliwo abakazi abeera mu maka g'omusajja nga ne baganda b'omusajja bajja bagawawayi mufulume mu maka gange kati gomanyeri esabi. Do you know that kind of joy? Awo nosanga ebyoluganda ebisimu nga bikolima omukazi yatugoba mu maka ga muganda si ga muganda wamwe ga mukazi we. Aba Bafirika awo ne musumba Filipo asirise gwe olaba maama oyo olaba mukyala woyo amakaago enyumba gy'ozimbye muntu yoyize
eba nnyumba ye. Kati yasalawo ani ayingira ani afuluma. Era bali nabo bakimanyi tebazunga. Ye mu bakazi lwaki temwaga abaganda b'abasajja. Kati ate weefudde. Lugezigezi. Nze lumu nagamba mukyala wange. Nze nnyinimu naye ekituufu si nze nnyinimu. Waba taliiwo. If she's not there. Nyinza obeerawo ne beemirira bo ennyumba efaanana nga weefaanana. Lumu twali tutudde. Ndi awo n'abavubuka ennyumba tebannagirongoosa tuli awo. They had not yet cleaned the house. We are playing our games. Oba ani yamulaba anuuka gate ye yajjanga adduka banaye mamazze. Buli omu n'akwatagage nange nenvawo ne ngenda mu kisenge. Mukama mulungi. Kuba namanya bagenda buuza lwaki ennyumba tennalongoosebwa. Nabali tebannakyakwa bagenda gamba. Tubadde tuzanya geemu ne musumba. Kale amala nkyukire. Gwa wali abaana. Nayingira bulungi bedikava ne mulaga wedda nebase. Era wabawo emisango egikoleddwa. Wenjija nga bali awo bagiwoza. Kabukyusi netambula nengenda kubeesa yonna guntwalira. Just turn and go. Mukama mulungi. God is good. So bawala bange wetaaga omusajja agamba. A man who says ekyange kyekikyo. Mine is yours. Wetaaga amaka g'omusajja g'ogenda oyingira mu ofuge buli kimu. You need a home that will enter and then rule over everything. Ofuge buli kimu. Rule over everything. Mukama mulungi. God is good. Kati juzi nagenze nentabuka n'abaweereza bange. Now recently. Nenfuumuula. Mukama mulungi. God is good. Nenfuumuula. Just. Abayaaya abamu. Some. Bakuba essimu bagakogera mama bamunyumiza buli kimu ekibadde wajja. Nesunguwazza ndi mu kisenge. I was in my room. Ova wansi ki ekibadde. What happened? Nze ate bawalabo ne batabani bose bafuumudde. Bayo yaŋŋambye. No nawe wejjako ebitategeerekeka. Gonza I said okay. Tuula. Sit. Uliriza ensonga zaabwe. Listen to their issues. Nga tonnasalawo. Before you decide. Weekalakaasa ebyo. You go on, you know, blah blah blah. Genda tuula bawulirize. Go sit with them, listen. Okulabe engeri yokisolve. And see how you solve it. Era nange nenjija. I also came. Kale mujje twogere. Okay, come, let's talk. Abameka bakitegedde. How many have understood? Kakati mu abaweereza abamu be nasonyiye gwe manya nze nadde nvuddeko ne muntu omu ye yabataasiza. Is one person who stood for you. So bawala bange. My daughters, weetaaga ofuna kweyo authority. You need that to get that authority. Ale Mukama ajja kibawo. And the Lord will give it to you. Mukama ajja kibawo. The Lord will give it to you. Mukama ajja kukibawo. He will give it to you. Kakati. Now. Yamugamba enkwatagana yaffe enkwatagana yabwe yali nnungi. He said that our relationship. N'amugamba nze ngenda kuwerekera tugenda kulwana. He said I will escort you to the battlefield. Naye. But. Bino byonna tugenda bikola. We are going to do all this. Naye omanye ekiriwo. But you know what? Kiki. And the king of Israel was like, what? So gatubuze Mukama. Let us first inquire from the Lord. Let us inquire from the Lord. We are going to do all this. But let us first inquire from the Lord. All your preparations. Use that pen and write them and print them. So yagamba. He said, I am with you, but. Olaba epene yo gye nkwadde se wano bagirabanga ddola bajja kunyakula.
abantu bano n'omukisa bagubba He still the blessing. emikisa tugibbira ddala We still the blessing. bwe tulaba katonda ng'ateekateeka gwoli nga tulabawo gaapu And we see a gap there. twenyigawo We push ourselves there. bw'atagutuwa nga tugamba tukoze roosi Hey. wagutuwayo nga If He tukubba gives us, wano ninawo bayakobo olabanga katonda alina gwe yagenda ogwa omukisa if you see someone that God is going ng'olabawo to bless, gaapu woyitira and you see a wenyigeewo gap, wenyigeewo press yourself there. katonda tajagana gukwaja gamba olaba ogulwanidde That gugotwala God will say, okay, take it. bye be yakobo byakola ye ne maama we The mother and katonda ne Jacob. isaaka baali For bateeseteese God and Isaac were deciding something else, kuguwa esawo to give Esau, yakobo ne maama olwalaba omukisa bo ne beenyigawo and Jacob and the mother had to ne bakuulita nagwo something. Went with it. naye nga katonda agamba tobbanga And God says, baliko don't tebabba steal, bo babba mukisa for they stole the blessing. muka mulungi God is good. so yamugamba bino byonna tubikola tuli wumu He naye said that we are together, but muganda wange my brother, tusooke twebuuze katonda let us first inquire from God. enkwatagana yammwe ne weeba nnungi etya However much your relationship is good, embaga yammwe ne muba mulina ssente nga mugenda gikola however much you're going to do your wedding and you have musooke money, mwebuuze katonda owaayi first inquire from the tukole Lord. tetukola Should we do it or not? ngenda tandika I'm bizinesi going to start a business. ngitandike sigitandika Can I start or not? wano abasinga tumala gakola Here most people webimala just ate ne tudda eri after katonda things break down, we come back to God, ne tudda eri katonda and we come back to God. kakati yosofaati So kabaka now Jehoshaphat kirya the mugamba king, nze siina buzibu ngenda lwana nawe naye he said, I have no problem in fighting with you, but tusooke tubuuze katonda let us first inquire from the Lord. kakati tunuulira kino Now look at this. omwana wa katonda tunuulira kino Child of God, listen here. nsomere olwokutaano paka ku lwomukaaga Read verses 5 to 6. nsomere olwokutaano paka ku lwomukaaga olwokutaano lugamba bwe luti yekosafaati n'agamba kabaka wa isirayiri nti nkwegayiridde buuza ekigambo kya mukama leero. Awo kabaka wa isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja ng'ebikumi 4 n'abagamba nti ntabaale e Lamasogoloyadi nantiki ndekeyo. ddamu Awo kabaka wa isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja ng'ebikumi 4 n'abagamba nti ntabaale e Lamasogoloyadi nantiki ndekeyo. Ne boogera nti yambuka, kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka. komaawo muka mulungi God is good. kakati abantu babiri Now two people, baagala kwebuuza they katonda want to inquire from God. bayingire olutalo oba naluwangula oba Should they engage the battle will overcome or not? yosufaati yateeseza Jehoshaphat brought that discussion. kabaka wa isirayiri Now the king of Israel n'agamba said, kankuŋŋanye bannabbi let me gather the prophets. n'akuŋŋanya bannabbi bonna And he gathered all the oba prophets, batuufu oba bakyamu whether they are right or naye wrong. bonna n'abakuŋŋaanya He gathered all of them, n'abakuŋŋaanya and he gathered them, n'abaleeta ne basinkana bakabaka aba brought them and met the two kings. naye kabaka wa isirayiri But the king of Israel, waliwo nabbi gw'ataaleeta there is a prophet whom he did not bring. alina ensonga He has a reason lwaki nabbi oyo teyamuyita to why he did not call that prophet. bonna abasigadde abali beeyita bannabbi yabayita He called all those who call themselves prophets.